Tugenda kuwuliriza story y'omukyala ono nga yagamba boss we omukyala oba omukazi tayagala kwogera naye ate nga si yateekawo embeera naye agamba buli biyumba byawukana oba buli maka gaawukana, amaka agamu mazibu ddala. Wuliriza omukyala ono ofunemu mu ki kyayogera. Nsanzeeko okunnyonnyola kwa mukwano gwaffe atugaanye mbu oluusi naffe bakadaama tulina empisa embi. Yes, kituufu, oluusi tuzirina, naye bannange tojajinganga munno mu nnyumba ye buli omu yamanyi bw'ayitamu. Nze omwana muwala oli yagenda tayogera na mukama we, sirowooza nti gwe omukozi osobola okuteekawo mpozi sijja kyogerera, naye sirowooza nti omukozi osobola okuteekawo embeera etayogera na mukama we. Era ekyo ekintu kiri so hurting nga omukazi tayogera naawe, kubanga ye immediate boss wo, ye immediate boss gw'olina okutuukirako. Kati nga nze bwe nabagambye nti nze owange bw'abeera ayagala ng'awulira ayina ennyo kyayagala okuntuma, atuma mwana. Bw'oba tokitegedde lutalo, we wava olutalo, kubanga erimu ye teyagala kwogera naawe. Ate nga we have to, kubanga mukimanyi nti bano tuli baana bato, oba oli mukulu wenkana obeera mwana muto, olina okumubuuza ky'ogenda okufumba, olina okumubuuza kino. Tosobola kwewala kwogera na mukazi, omusajja wandigambako, naye tosobola kwewala kwogera na mukazi. Ate nze ndaba nga kizibu nnyo okugamba nti nze nja kwogera na mwami ate omukazi nnema okwogera naye. Era bw'olaba nga omukama wo tayogera naawe, manyira ddala nti omulimu toyina. Ekyo ekintu kiri so hurtful okulaba nti omukazi tayogera naawe. Owulirira ddala ng'olina enkovu ku mutima okubuuza lwaki tubeera mu mbeera nze nga nze ekiri ewange, nze omukazi yekiteekawo tayogera nange. Era bw'abeerako kyantuma ekyamanyi nnyo nga bbaawe taliiwo, kubanga oluusi ayita ku mwami, oluusi atuma baana. Naye bw'obeera nga tokitegedde ddala omwana nga yakugambye ng'abaana bato bw'obamanyi, n'ogenda omubuuze baŋŋambye nkole kino na kino, nnyabo lutalo. Ekirala, nze okumanya omukyalo wange tayagala kwogera nange, nze ssente zange yazisindika. Naye nze recently nagenda okugira nti bino bye twegira amasimu n'ogikoowa n'obeera nti totaddeeko ssimu. Nagenda okulaba twali mu kisiibo, ne ŋŋamba kaadi message evuddewe, nga ndaba omukyala twabadde naye yasindika ssente, naye n'omuntu gwe nali namuwa nga nsasula akantu kange ke nali ke Uganda, nga ssente gwe yazisindikidde. Naye nga wallahi tasobodde kuŋŋamba nti oba ssente nzisindikira ani. Twali naye eyo gye tubadde tugenda osiibulukuka, n'ava mu mmotoka n'akwata ssente n'agenda n'asindika ssente nga simanyi nti agenze na kusindika ssente. Nze next day ngenda okuteekako essimu, ndaba message ejja kugwe nga ndaba receipt yasindise ssente. Ne mugamba wasindise ssente mukwano n'omuntu, nze namumala, si famire wange, namugamba buli kimu kinina ekintu kyensasulako. Naye osindika otya ssente z'omukozi nga tombuuzizza ani gw'ogenda zisindikira? Osindika otya ssente z'omukozi nga tombuuzizza ogenda kusindika? Okumugamba nti ssente zange sigenda kusindika na ssente baziggyeyo,
kyamutwalira wiiki nnamba okuddayo ku bbanga. Ate olunaku lwe yasooka okwogera nange okumbuuza yaŋŋamba bugambi mpaka lisiiti egundi gye naggambye nti ogende mpa akapapula ngende nzikeyo ebintu. Ne mugamba nange nze tongambye nako nti ogenda ku bbanga. Tuli mu mmotoka, tuli mu kkubo, simanyi gye tulaga. Kuŋŋamba bugambi tuula tugende